naye okukola obulungi kyekikuumira omukisa ogwo gw'olina kaakano ne kigukuumira mu lulyo lwo, abaana ne bagusanga, abazzukulu ne bagusanga, ne bagamba nti olujja olwo lwa mukisa. Naye nga ffe bwe tutasomesa baana kubategeeza bintu bino kye bitegeeza nawa gye biva, tubawa byakungulu. Ekikuuma omukisa ogwo mu mpya zammwe kubeera kukola bulungi nabikolwa birungi ebyabo abaaweereza nga tebatunuulidde kiki kye batwala. Era Kamafulumu yawa ekyokulabirako eky'Omusamaliya omulungi. Omusajja yakubwa omusumba yamuyitako n'omuntu omulala, naye Omusamaliya ono n'ava ku ndogoyi ye n'alongoosa ebiwundu bye n'amutwala n'amuwa obujjanjabi. Bwe yali annyonnyola muliraanwa omulungi n'awunzika ng'agamba nti Omusamaliya ono ye yali muliraanwa omulungi. Naye mwe abamanyi ebyafaayo mukimanyi nti Abasamaliya ebiseera ebyo si be bantu abaali baweebwa ekitiibwa, be bantu abaali abawansi ddala, abataatwalibwanga nnyo nga abantu abali awo. Kyokka era okunoonyereza kulaga bwe weetegereza akatundu ako mwe bassa ekyokulabirako ekyo, bw'otunuulira obuwanvu bwako n'obugulumivu bwako ng'ogenze ku mutimbagano gwa intaneti, mu biseera ne mu biro ebyo ebyogerwako kaali kattiro, kaali kattiro. Lwakuba nti si kye twazze okwogerako naye twali kibalambululidde bwe kenkana ne bwe kaali kafaanana mu biseera ebyo. Ekikakasa lwaki oli yakajjayo akakozese kubanga kaali kafo kabi. Buli eyayitanga mu kifo ekyo yayitangawo amagamaga era nga yeetegereza, ekiraga nti baali battirawo nnyo abantu ate baali babbirawo nnyo abantu. Naye tukozesa okwefumiitiriza kwaffe, power of imagination, nga twebuuza abaasooka okwali n'omusumba lwaki baayita ku musajja oyo, nga tetusobola kunenyaako n'omu, wabula nga tugezaako okwebuuza buli omu kiki kye yalowooza. Omugenzi Martin Luther King yanwanira eddembe ly'abaddugavu, yawa endowooza n'agamba nti omusumba ateekwa okuba yeebuuza ekibuuzo, singa nnyimirira okuyamba omuntu ono kiki ekinantuukako? Singa nnyimirira okuyamba omuntu ono kiki ekinantuukako? Omusamaliya ye bwe yajja n'akyusa ekibuuzo ekyo n'agamba singa siyimirira kuyamba muntu ono kiki ekinaamutuukako? Ono singa nnyimirira okumuyamba kiki ekinantuukako? Oli singa siyimirira kumuyamba kiki ekinaamutuukako? N'awunzika ng'agamba nti ono ye yali muliraanwa omulungi. Tuteekwa okwebuuzanga mu bintu byonna bye tukola, naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo ate n'ekyabannaffe Abayisiraamu kyatandise basseeka babadde wano.
tuteekwa okwebuuzanga singa sikola kino kiki ekinaatuuka ku bali. Ekibuuzo ekyo kye kitukozesa ebintu ebisinga bye tukola, kubanga singa twali tubuuza bwe nnaakikola kyekinantuukako kiki nnaafuna, ebintu bingi twalibadde tetukyasobola kubikola, naye ekituyamba okubikola kwe kwebuuzanga buli kaseera nti singa sikikola kiki ekinaatuuka ku abo abaganyulwa era abafuna mu ekyo. Singa twavuga takisi eyo kiki ekinaatuuka ku basaabaze abaagala okutambula okutuuka gye baagala okutuuka. Naye so si nfuna ki? Singa nvuga takisi eyo nfuna ki? Kituufu ekyagikutuuzaamu n'ekikutambuza kufuna. Naye olowooza emyaka egiyise era obadde onoonya, wazuula, wamatira bwe wazuula alina akawumbi ayagala bubiri, alina obubiri ayagala buna, alina obuna ayagala munaana, alina omunaana yanoonya 16. Teri alikkuta byansi, taliiyo. Ekikkusa omuntu kwe kuzuula obuyite bwe n'akola ekyo kyateekwa okukola nga tatunuulidde birala bivaamu, wabula ng'atunuulidde obulungi obwo obuli mu ye era obutudde mu ye nga mwatambulira. Ebirala byonna biyinza okumwongerwako olw'obuweereza obwo kye twaggumiza luli. Ebintu byonna ebisinga bitwala ekiseera okutuukako, biruma, bimenya, byakwewaayo, bya bugumiikiriza. Abo abatali beeteefuteefu abadduka emisinde gy'ensi nga balina kye banoonyaamu gy'oli nti baakiteresa ensi, tebalikkuta era n'ebyo bye bafuna tebiri bamala, balisigala banoonya nga bawammanta. Buli gwe balirabanga ng'alinga alina akalungi nako balikanona. Ate ku nkomerero ya byonna bali bifiirwa. Kale ekiseera kino kiseera kyakwebuulirira nakwetunulamu nga bwe tuzze tutambula era nga bwe tuzze tugamba. Tuteekateeka ate ne tutegeka, naye mu kuteekateeka ne mu kutegeka mulimu empagi era gye njagala okuteekako ennyo amaanyi oba essira, obugumiikiriza. Naye si obugumiikiriza obukalu, liringa essuubi effu. Essuubi effu ye muntu obutabaako kyakolawo n'alowooza nti ebintu bigenda kukeera ku makya byekole, eryo liba ssuubi ffu. Omuntu okukeera ku makya nakkiriza nti kino ngenda kukikolera kigenda kubaawo, era nakkiriza nti mu butuufu weekiri nkiraba ngenda kukikola, naye n'atasituka kutandulula bigere abeeko ekikolwa eky'obwomubiri ekinaayoleka okukkiriza kwe kwalina munda kino kigenda kubeerawo. Mwattu n'atula n'alinda ebintu byekole, eryo liba ssuubi ffu. Essuubi eddamu ye muntu ategeka ettaka n'asima ebinnya ng'ensigo ze yaziteekateeka yazimanya, n'amanya obunene bw'ekifo ky'agenda okusigamu, n'asima ebinnya n'ateekayo ensigo ennamu, n'addayo ewuwe n'akkiriza Katonda we nti ensigo eyo eneemera. Eryo siba ssuubi ddamu. Kakati waliwo n'obugumiikiriza obufu nga tolina kyokolawo, tolina ggwe kyotambudde,
kulagawo nti kakati kikino otandise okukikola, wabula ng'okkiriza era ng'ogumiikiriza nti ekyo kigenda kwekola. Obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza era ab'amaanyi be bawangula. Eyayogera ebigambo ebyo yamanya nti mu nsi mulimu balugoojamye, mulimu abanaffu be, kubanga yabatondera n'abateekamu ng'abataddemu ab'amaanyi basobole okubayamba kituufu. Naye yamanya era nabo n'akimanya nti balikimanya nti omunafu tawaguza. Oteekwa okubaako ky'okola, naye obugumiikiriza kintu kikulu. Okwagala okutuuka amangu mu lugendo oluwanvu, oyinza okukola by'otaakoze. Nina munange omu gwe nali nnyumya naye ne mmugamba nti ekirimu mutawaana kwanguwa, naye kyabulaba okupapa ate ng'oyanguwa. Okwanguwa yanguwa, buli kyokola kikole ng'oyanguwa, naye topapa. Mu kupapa mwe muli okuweta amakoona, mwe muli okutwala ebitali bibyo, mwe muli okukola ky'otaalikoze, mwe muli okulengera. Bamanyi okugamba nti abatapapa tebatuuka gye balaga, naye bali baali balina kye batugamba nti Nawolovu era naye atuuka ku kibuga newankubadde ayita bbali ate atambula mpola, wabula kye tumuyigako Nawolovu buli waalinnya waafaanana. Kale atambula nga talabwa, so nga n'amulaba awe afunye omukisa okumulaba tasobola kumuteekako mulaka. Ekimuyamba kwe kwekweka abaali mulabye ne bamukomya mu kkubo, kyava afaanana buli waalinnya. Bw'alinnya ku muti ogwa kiragala ng'akyusaamu kalangi ng'afuuka kiragala, ekimusobozesa okutambula. Ebintu by'okola ne by'oyagala okutuukako, bw'oba omaze okukola enteekateeka ennungi, planning, ate n'otegeka engeri ki gy'onossa enteekateeka eyo mu nkola, n'otandika okugiteeka mu nkola, oteekwa okubeera omugumiikiriza. Okwagala ebintu biveemu mangu era biterere mangu kye kireese n'ensigo enjingirire oba ezitali zambala enkolerere, nga batusuubiza nti oba oli awo ze zinaaleeta ebinene, ate era nazo zijjira mu biro ebitunuulira ebinene, okufuna ebinene oba ebirungi mu kiseera ekitono. Ne tulyoka tutta ensigo ey'embala ekwatagana n'obutonde bwaffe, esobola okugumiikiriza embeera ez'enjawulo n'obunafu bwaffe, n'etuwuliriza n'etuwa ekyo, mu kifo ky'okutunuulira butya bwe tusobola kugiwa amaanyi n'okugigabirira, esobole ng'okutuwa bye twagala mu biseera ate nga byambala. Kye tukola nga tukivaako nga tunoonya engattegatte, ng'ekolayo omwaka gumu ebiri ng'omuntu afuna amakungula, emyaka egiddako aba takyasobola kufuna. Ebyo byonna ekibireeta ng'oggyeko okuba nti abantu bagezaako okulaba nga emmere ekula mangu nnyo nnyo, abantu abafa enjala bangi mu nsi, naye mulimu naffe abantu abaagala ebintu ebyamangu, kyekireeta embeera ezo ez'enjawulo. Kale tubakubiriza naddala mu abaana abato abakula, bw'obanga omaze okukola enteekateeka ennungi era ng'otegese bulungi butya bw'onooteeka enteekateeka eyo mu nkola, gumiikiriza. Wakava ku yunivasite oyagala kuvuga emmotoka ya bukadde 5 mu mwaka ogusooka, kkiriza obagaana ensobi z'ogenda okukolera awo zigenda kuba nnyingi. Wakakola emyaka 3-4 waliwo by'oyagala okukola, kkiriza obagaana amakoona g'ogenda okuweta gagenda kuba mangi, naye mu makoona ago Katonda bw'akusaasira n'ogayitamu
gakukosa mu ngeri gy'otosobola kutegeera nti gakukosezza, era ekigenda kitumalawo n'ekimalawo ensi. John yeewuunya. Ekigenda kitumalawo n'ekimalawo ensi kwagala bingi nnyo, naye nga tetuli beeteefuteefu kutambula lugendo lwabyo. Kwagala kugenda mu ggulu nga tetusobola kwetikka musaalaba, nga situli bamalirivu kuwaayo ekyo kye tuteekwa kuwaayo mu bugumiikirizo obw'ekitalo, kubanga ennaku ezo ziba 3, ziba nnyingi nnyo. Omuntu ali mu bulumi atambulidde ebbanga, tosobola kumugamba nti gumiikiriza. Amaze ennaku 5 talya, ate alaba entamu y'emmere, tosobola kumugamba nti ate tosena, ajja gigwamu mwogere bwogezi, naye ng'aliddeko kyalidde. Naye obulumi we businga okubeerera obungi, okusoomooza we kusinga okubeerera okungi, ebisoomooza gye bisinga okubeera ebingi, obulamu gye bukoma okukaluba ennyo n'okukukaluubiriza ennyo. Kabonero akalanga enkyukakyuka ennungi ereeta obulungi. Singa babeera mu bulumi babeera bagumiikiriza, naye si obugumiikiriza obufu, obugumiikiriza obulamu, nga bayina kye bakoze, ng'enteekateeka bagiyina ate nga bagitegese, era nga batandise okutambula ebigere okugissa mu nkola. Obugumiikiriza, patience is a virtue. Obugumiikiriza, ekigambo kino kiyimbe gwe omwana omuyizi, oli mu senior 1, ne bw'oba oyagala ojja kutuuka mu senior 2, ojja kutuuka mu senior 3, otule senior 4. Bw'onoobuuka okuva mu senior 1 ogende mu senior 4, ebbanja eryo mu nature, mu butonzi, ligenda kudda ng'otuuse ku university, ku ssettendekero, ligenda kudda likuddire nga tokyasobola kulisasula kubanga libadde. Olwaleero enzingu ziri 25, ziweredde ddala 25. Luno lwe lwawa munyi olusembayo mu zzooba eryamugula nsigo. John nkulongoosezeemu, leero lwa 6 lwe lusembayo mu mwezi ogwokusatu ssebo. Era ye program esembayo mu mwezi guno nga tuwunzika, bwe kiri nga tuwunzika obulumi n'okwewaayo, tugende mu zzooba empawu we ziyitirira obungi. Kale mbasaba tukkiriza nti muteeseteese mu zzooba lino. Abali mu kisiibo nammwe mwatandika okuteekateeka nga musiga mu bw'omwoyo, muli mu kusiga mu bw'omwoyo. Ebibala by'obw'omwoyo tubiraba luvannyuma, kubanga essaala ze twasomanga nga tukyali mu high school ziyinza okuba zitandika butandisi okukola, naye bw'otomanya okola ebintu bingi. Kale njagala okwagaliza bannaffe abayisiraamu ekisiibo ekirungi, naye mu kiseera kino mugende ku YouTube Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe onyige n'akadde. Zino zonna videos oba emisomo gino munnanga agikwata n'agibateerayo, abasobola musobola okugendayo ne mugiraba. Mukama Katonda abakuume, mbaagaliza obulamu obulungi. Ssaabasajja Kabaka